okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa, nsanyuse nate okubalabako. Newankubadde nga sibalaba physically abali ku TBN TV, naye manyi nti gye muli abateze omukutu gwa Mukama waffe. Katonda waffe asiima nnyo bwe tutandika olunaku naye, era mwebalire ddala okukeeranga ne muteekako ne tutandika olunaku nga tuteze ku nsulo ne tujjuza ebibya byaffe ne tutambula nga bijjudde nga tutambulamu ne Mukama waffe. Nze akubuuzaako, nze Lydia Mugalu eri mu kkanisa y'e Kanyanya gye nva, nga mu kkanisa eyo nkolagana wamu mu kitongole eky'ebyobulamu naye nga nze nkulembera ekitongole ekya counseling. Mukama waffe yeebazibwe nti ne leero tuli wamu era twebaza Katonda kubanga atuwadde obulamu ate n'atuwa omukisa okwongera okugabana ku kigambo kye. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nnyini ddala olw'okutwagala. Tuli mu kitabo kyaffe ekyakubikkulirwa mwe tweyongedde era nga ne leero twongera okubikkulirwa. Katonda tubikkulira ebinene ebikulu ebiri mu bubonero, obubonero n'ekkanisa omusanvu n'obubonero omusanvu. Gyo twawunzise nga tusomyeko mu kubikkulira essuula ey'omunaana olunyiriri olw'ekkumi ne leero tugenda mu maaso tukyali mu ssuula eyo ddala, tugiva lunyiriri ku lunyiriri. Kakati nno mukwano gwange ateze nga weesunga dda okutegeera ebigambo ebyo, oba oliawo obadde wabyesamba dda nga tokyayagala na bitunuulira nga gw'olina ebitabo bye wazza ebbali n'ogamba Mukama waffe mwesigwa. Ku mulundi guno twabikutteko ng'Omwoyo Mutukuvu atubikkulira kuba talina kyayagala tukweka. Kale tovaawo, yongera owulire eddoboozi lya Katonda. Ye Katonda yatulekera Omwoyo we atuluŋŋamye era naawe abantu be amagezi. Bw'oba n'ekyototegedde, Mukama n'akusindikira omubaka we n'akitukutegeeza. Katonda waffe yeebazibwe kubanga ne leero weetuli ate era tutandika olunaku nga tunywedde, twejjuzizza nga Mukama atujjuzizza tutambule nga tuli mu ssera nga tuli banywevu. Kale ogenda kunneegattako mukwano, tuweeyo okwebaza n'okusaba. Katonda waffe tweyanzizza, weebale Mukama waffe kubanga okyatuwadde obulamu, ate weebale olw'omukisa guno ne tubikkula ekigambo kyo n'oyogera naffe. Otenderezebwe Ayi Kitaffe, jangu obeererewo ddala, obeere omuyigiriza waffe. Taata tuyigirize ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Kakasa nti alina morning devotion book oba akasimuka okalina mu mikono gyo, alina Bayibuli. Kino nno kye kikulu. Ne bw'oba tolina kasimuka naye nga Bayibuli eno ogiyina, togamba nze babadde balina bye basoma. Nedda, tulina Bayibuli eno gye tusomamu era tetulina walala. Bino ebimu biwandiikibwa olw'okugonzaamu ku lulimi tusobole okuba nga tutegeerera ddala bulungi, naye nga tuli mu kitabo kya Katonda. Kale kwata Bayibuli yo, baako n'akatabo k'owandiikamu k'onootingamuko ku bimu ku bye twogera ng'oba oli awo bikutanudde okwongera okuyiga ekirala oba okwongera okubyekenneenya. Beera ng'Abebbereeyi. Abebbereeyi abali Pawulo be yayogerako, abagezigezi bwe baagendanga awali ensulo, bwe baalinga bayiga nga babaako bye bawandiika, bwe baddanga eri ewaka nga bongeranga babikkula balabe obanga ddala ebyasomeddwa bye bituufu. Kaakati no munnange kituufu, bangi bayogera, bangi bayigiriza, naye amagezi gali gamu. Bwe tumala okuyiga wano
era ddayo naawe oyogere ne Katonda wo yongera okwekenneenya tokoowanga kuyiga okuyiga tekukoma wano yongera okuyaayanira Katonda agenda kwongera okwebikulira kale tuli mu kitabo kyaffe ekyakubikulirwa gye twalabye amazzi gakakaayira ng'obubi bwe bujja mu bantu ne bubatuulamu obukaawu bw'obubi era bubayingira nabo ne bakaawa twalabye ebyakyuka nga ekkanisa ya Katonda eyatandikira ku musingi ogw'okusinza Katonda obulungi bwe yagwamu omulabe neeyingizaamu n'abantu abalinga abagitegeerera ebintu ne bajja nga babikyusa nga n'ekimu ku byo kye twalabye kwe kukyusibwa kwa Sabbiiti. Abantu abaali basinza ku Sabbiiti Saturday ne bagamba nedda ffe twatusinze ddi ku Sunday. Ezo nno nkola za mulabe bujja ng'obw'okuzannya naye Katonda bw'aba agambye nti jjukira ate nno baneetwegendereze nnyo. Ebigambo statement nga bw'abireeta Katonda bibaako ensonga. Waliwo kitegeeza waliwo abagenda okukwerabiza naye jjukiranga okukuuma olunaku lwa Sabbiiti. Jjukira, remember. Don't be distracted. Remember. Naye omuntu n'ajja n'akudistractinga n'akwerabiza. N'ateekawo ebibyembu kubanga okuzuukira kwa Mukama waffe. Ne Kristo teyakituyigiriza ekyo. N'abatume be yalekawo tebaakikolako. Practically abaalabira ddala n'okuzuukira kwa Mukama waffe. Naye ffe oluvannyuma naye abantu ne beeteerawo. Anti Katonda yatuwa okusalawo ne beeteerawo munnange. Katonda tawaliriza ky'osalawo kyekyo ng'ogenda n'ekyo. Naye Katonda atukubiriza okujjukiranga. So obukaawo bwe bwayingira ekkanisa n'abantu ne bakaayira ddala ne bafaanana ekyo. So tweyongerayo okulaba kkanisa ya Katonda etambula etya. Leero tulina ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti ekizikiza mu ttuntu. Ekizikiza mu ttuntu. Ettuntu olimanyi? Ettuntu enjuba weekola ki? Weviirayo n'ebeera ddala ku top n'ebanga ekwokya nga bw'ogiyimiriramu bw'oti ogiwulira mu kawompo. Okwokya kwayo ng'ekumazeeyo naye omuntu n'akugamba nti newankubadde omusana gusobola okwaka bwe gutyo mbu ate n'ekizikiza kisobola okukola ki? Okusaanikira mu ttuntu. Kyekyokuyiga kye tuliko olwaleero, darkness at noon. Katulabe ebikula okubikulira essuula ey'omunaana olunyolo 12. Ti malayika owookuna n'afuuwa. Kasome mu Bayibuli wano. Twagambye tetujja kugamba nti tusoma mu butabo buno. Ebiri muno bye birina wano. 8:12. Kakale katusomeyo. Kubikulirwa 8:12. Malayika owookuna n'afuuwa ekitundu ekyokusatu eky'enjuba ne kikubibwa, n'ekitundu ekyokusatu eky'omwezi ne kikubibwa, n'ekyokusatu eky'emmunyeenye n'ekitundu ekyokusatu ekyabyo kiryoke kizikizibwe okuzikira, n'omusana guleme kwaka ekitundu kyagwo ekyokusatu n'ekiro bwe kityo. Wano Waluzungu yatugambye nti then the fourth angel sounded and a third of the sun was struck, a third of the moon and a third of the stars, so that the third of them were darkened, a third of the day did not shine, and likewise the night. Tubadde tusoma ennyiriri ezo kwe tugenda okusimba essira y'ekyokuyiga kyaffe. Mujjukire tuli ku bugombe ku makanisa omusanvu n'obubonero. Batulaga nti ekizikiza mu ttuntu
nsuubira ebigambo bino tubyogera nga naawe okubamuuko kafaananyi. Naye wano baatuwadde ekyokulabirako ekyakafo akamu akali e Nevada bakayita Massacarene. Akatundu ako abantu baamu bawalirizibwa n'okendeeza ku mataala ekiro nti bw'okatuukamu kali the one of the darkest areas, kali dark, bakakola nga kali dark, olwo abatunuuliza bagala okulaba obwengula balabe beauty y'emunyenye, kubanga kabeera dark y'emunyenye ekiro osobola oziraba bulungi and you admire the beauty. So akatundu ako bakatuwaddeko ng'ekyokulabirako okuleeta biki bye tuyinza okutunuulira okulaba nga tubaako bye tuyiga nga tubitegeerera ddala nga tubikubye ekifaananyi ekirungi. Ekkondeere eryokuna eryo lye twogeddeko kansomeko wano limanyiddwa olw'ekizikiza ekigenda ebuziba okusinga ku butabaawo bwa kitangaala kyennyini. Mujjukire ekkondeere tuzze tufuuwa okuva ku lisooka kati tuli ku lyakuna. Buli limu libaddengako ne kye lireeta ne kye liranga, tuli mu kubikkulirwa. Katonda tubikkulirwa ebyo ebirabika ng'ebizibu ebyabaawo oba ebigenda okubaawo. Naye kaakano tulaba ng'ebimu byabaawo dda era bye tuyitamu mu kiseera kino byabaawo dda, tewali kuwannaanya oba tewali kye twayogeddeko nga kipya. Mmanyi waliwo abantu oluusi lwe twebuzaabuza naye ng'ebintu ddala birabika. Ate oba oli awo oluusi birabika ne tutamanya. Naye Mukama waffe yeebazibwe nti atuwadde ekiseera ekibyogerwako. Tubyogereko, twejjukanye, tuleme okubuzibwabuzibwa. Bw'ekizikiza ekigenda ebuziba okusinga ku butabaawo bwa kitangaala kyennyini, jjukira mu ttuntu ng'omusana gweguli naye ekizikiza ne kijja ne kikola ki? Ekibuutikira. Nga tulungamizibwa ekyokulabirako eky'ekkanisa omusanvu n'obubonero omusanvu, tujjukira nti ekkanisa ey'okuna Suwatira ng'emanyirwa ku mukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi n'ayingiza n'akyamya abaddu bange okwendanga. Tuli mu kubikkulirwa essuula ey'okubiri olunya olwabiri eyo gye tujjuliza Yezeberi omukazi ono omwenzi, akabonero ak'ekkanisa eyeewaggula. Jjo twalabye abantu beewaggula batya? Bubonero ki obw'okwewaggula? Twatandise obulaba. Mwabaddemu okusinza ebifaananyi, mwabaddemu okukyusa sabbiiti. Ebyo nayo biri mu mateeka ga Katonda. Ate nno weewuunye ekisinga okubeera ekyewuunyisa. Osobola okusanga ekkanisa eyeewaggudde eyogerwako wano ng'ekugamba ekuuma amateeka ekkubi. Ng'ekyo tekyegaana. Naye nga geekuuma era neekulagira ddala nti ekuuma ga Bayibuli n'ogikwata bw'oti mu ngalo zo n'ogamba ffe tukuuma amateeka matya 10. Ekkanisa yaffe terina weegikola ki? Weegagaanira. Naye nga by'okwata si byebiri mu kyojulira. Okwata birala, kyojulira, kyogera birala. Ekyo Katonda si kyayagala. Naye batugambye nti omukazi omwenzi kabonero k'ekkanisa eri eyeewaggula Yezeberi. Kristo yagamba nti nze musana gw'ensi. Era nga bw'osalawo okumugoberera oba otambulidde mu musana. Kiri mu Yokaana essuula ey'omunaana olunya olw'okumi-n'ebbiri. Musana gwa nsi Kristo. Nti era abasalawo okutambulanga naye batambulira mu musana. Ekitangaala kyaka okuva mu mazima ga Bayibuli nga Dawudi bwe yagamba nti ekigambo kye yeetabaaza eri ebigere byange. Ebyo tubisanga eri mu Zabbuli ey'ekikumi-19 era olunyiriri lwa 15 nti yeetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. So nga twogera ku kitangaala tuli ku musana ekigambo kya Katonda. Va kati emaaso go gajje ku njuba, gajje ku munyenye, gajje Nevada. Komawo. Biri bibadde bitukuŋŋaanya kutuyigiriza. Omusana ogwogerwako kye kigambo kya Katonda. Era ekigambo kya Katonda ye Yesu Kristo gwe musana gw'ensi.
ani mulabe wa Yesu ayinza okuleeta ekizikiza tumumanyi twamulabye okuva ku ntandikwa bayibuli atubikkulidde ekigambo kye yetabaaza tukirabye ti naye eri mu 1199 oluusi oluganda lugaanamu 11 omwaka ogwo 1199 1199 tewaliwo omukulembeze w'enzikiriza wano bamwogeddeko omuwandiisi yamwogeddeko yagambye Papa Innocent II tiyawera okusoma bayibuli bino tuli mu history tetuli mu kukonjera twogera ebyaliwo n'omwaka tugwogeddeko n'amannya tugataddewo byebimu ku byafaayo waliwo ebintu ebikolebwa nga tebirina kubikkibwa ng'omuntu ayinza nakujja n'ennyo nakyogedde nti lwaki wakyogedde kubanga byaliwo era mwebiri wabula tubyogerako kubanga byalabika bituwe okulowooza nti yawera okusoma bayibuli mu nkuŋŋaana za bulijjo okuyigirizibwa kw'ebyawandiikibwa ne kweyongera okusajjuka n'okuvaawo imagine akatwa ak'okubikka omusana 1199 kadoozi ne kayingirawo n'abantu ne bakakolaki ne bakanyweza ng'omuntu bayibuli tokyasobola kugisoma era n'okutuusa leero eriyo abantu nga tebasoma bayibuli babasomera nki nsomere era bw'ogibikula n'obaako amazima goyagala n'ogenda ogabuuza oyo akusomera ayinza okugamba oyagala kwonooneka wane waffe tetubuuza ebyo no twabiwulirako n'abamu byabaawo ne tubirabirako ddala oyagala kwonooneka lwaki kubanga obuuzizza ekiri mu bayibuli ayagala kyakusomera kyoba ogenda nakyo kubanga ye anoonyamu ebyo byayagala okuteekamu so si Katonda byayagala otegeere owooluganda yenna atalina bayibuli ng'okkiririza mukama waffe naawe atamukkiririzaamu leero ofunye omukisa mukkirize kuba muye mwe muli omusana mwe muli obulamu funa bayibuli gisome kubanga mwe muli obulamu kitangala kya mukama kitwakira bulijjo naye ekizikiza kijja ne kyagala okubuutikira ekizikiza kireme okutuwamba kubanga mukama waffe atwagala ne leero aluleese lwongere okutuzzaamu amaanyi nti ekiseera ekyo abantu ne babawera tekyali kusoma naye mukama waffe yeebazibwe tulina akalembereza kati teri gwe basanga ng'asoma bayibuli ne bamugaana mukwano bwe baba bakyakugaanireyo munda nkwegayidde sala gonna kuba obulamu buli wano funa ekigambo kisome ate kati ne ku masimu kwebiri waliwo akugaana okubikkula bayibuli n'osoma togenda nakwekwasa mbu baŋŋaana kati obuzibu buli ku ggwe kati tuvudde naye eri tulabye gye byava naye okusalawo kukwo teri woyinza kwekwasiza n'ogamba ffe baatugamba ebyobukristaayo buli kyuka ku ntobo yaayo okuzikirira bwe kunaaba kuzze tekugenda kugamba ani yakukola ki kankuzeeyoko katini mu lusuku Adeni nga omuntu agwa babuuza omukyala babuuza Adamu yeekwasa mbu omukyala ye yampadde omukyala mbu omusota Katonda yafa ku excuses ezo n'omulundi n'ogumu n'akatono God will never deal era yawa statement n'agamba oba okuba owuliriza eddoboozi lya mukazi wo ensi ekolimiddwa ku lulwo you will suffer the consequences of sin you will not have time to say so and so yambuza ng'omusana leero guzze gukwakidde ng'olaba naye n'osalawo ekizikiza kibuutikire ekizikiza kikwate mu ttuntu kibuutikire omusana oguzze mu maaso go kama waffe yeebazibwe kubanga atwagala buli kaseera ateekerateekera n'olwaleero yaluteeseteese n'ategeka ebyokubikkulirwa ebizibu bulijjo okutegeera naye leero tubitegeere mu ngeri etegeerekeka obulungi nti newankubadde nga bayibuli yawerebwa ate ekyo tekikyali kyekwaso kuba kaakano osobola okugisoma
newankubadde waliwo abadde akusomera ng'alina byakweka kubanga yateekamu ebibye yajjawo n'akulimbalimba nti amateeka ogalina naye nga oli kugage ne bayibuli yagikukwasa nga taswadde namu naye n'akulaga nti ne bwotogisoma si kikulu kwatako buki bukwasi ne bwetwegayidde soma ekigambo kya Katonda omukisa gwo guzze olwaleero otambulire mu musana so si mu kizikiza. Katwongere okusomako wano tulabe okunyigirizibwa n'ebyawandiikibwa ne kweyongera kugamba mu mwaka guli ogwaganibwamu okusomerwamu ebyawandiikibwa. Ekiseera kino kimanyiddwa mu ngeri esaanidde ng'emyaka egy'ekizikiza. Abazungu oba ab'oluzungu bakiyita dark ages. Everyone has ever heard about the word dark ages, I believe. Ne mu history tubisoma. Ekiseera ky'ekizikiza kyekyo kye twogerako. Ng'omusana baguggyeewo, tebakyayagala muntu yenna kubikkula musana, nsi kwakibwa musana, abantu babeere mu kizikiza kya Setaani. Njagala okutegeeza, there is no any other explanation of a by the way from God. Kyentegeeza, bwe kiba si kya Katonda, tewali kirala kye bakituuma, kiba kya Setaani. Toddangaawo n'ogamba waliwo bubi bibi ate ne wabaawo obubi ddala. Either buba bubi oba n'obuki n'obulungi. Katonda takolagana aga n'aga. No, toyimirira eno n'oyimirira n'eno. Katonda oba oli wuwe yimirira wuwe. Bw'oba oli wa Setaani yimirira. Buli lw'oyimirira eno n'eri era byakugamba gwe nkuwandula. Nkusesema, tosobola kusigala wange. So tulondewo okutambulira mu kizikiza. Si kubeera awo nga tulinga alimu akanyumungufu, obumunyenye bulinga obwakirira, naye ng'enzikiza yekutte. Awo Katonda no. His must be light, and the light yellow. There's no other light. Eri mu Kristo Yesu. Era bwe tweyongerayo okusomako wano mu kunnyonnyola kwaffe, waliwo ebigambo ebijja bigamba nti ebigambo bya Isaaya binnyonnyola bulungi ekiseera kino. Ekyekizikiza kyali kya butamanya Bayibuli ekiseera kino kye twogerako. Era ekizikiza ekyo akabonero akokuna akabunye okuyita mu kanisa kirabibwa nga akagombe kano akokuna bwe kaavuga kaali kalanga ku mukulembeze oyo Papa Innocent owokusatu. Tuli mu history. Togamba nti mukyala Mugalu yagambye. Nze sinze njogeza ebyawandiikibwa, sinze mbituukiriza. No. Mukama bw'asalawo okubikula byaliwo. Bye twogera si bipaatiike. Bizze bituukirira kuba Katonda ayagala abantu be babitegeere. Era kabonero akokuna ng'okufa kubunye okuyita mu kanisa kirabibwa mu kagombe kano akokuna. Ebigambo bya Isaaya binnyonnyola bulungi ekiseera kino kubanga laba ekizikiza kiribikka ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga. Awatali kigambo kya Katonda tewaba musana. Ensonga lwaki twogera ku kigambo kizikiza. Ekigambo kya Katonda bwe kyakwatibwa ne kinywezebwa ne kigamba nomo, olwo ekizikiza kyali kimaze okukola ki? Okuyingirawo. Ekigambo kya Katonda kyaziyizibwa n'abo ababuulira amazima ga Bayibuli ne bayiganyizibwa era ne battibwa. Yes, it happened. Dark ages. N'okuyigganya. Naye nga ababayiganya be bani? Be banaddiini. Abeeyita baki? Abanaddiini. Ekizikiza ne kikwata. Kale bw'otoddangawo ne weesigama ku bunnaddiini. Kasita aba nga tayogera ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, dduka. Va mu nzikiza, dda mu musana. Ebigambo bya Katonda tetubyesigamya ku bannaffe nedda. Kituufu mu makanisa tugendayo tulina abasumba batukulembera. Naye ekigambo kya Katonda bwe kibanga n'omusumba kyakuyigiriza tekiri ng'ekigambo kya Katonda, oli wa ddembe okukola Katonda gwe kyakola ki? Kyakuluŋŋamizza. Kubanga Omwoyo wa Katonda amugabira buli muntu.
era talina gwaleka. Naye abantu baayiganyizibwa abantu abaali bafuuse, abaali beeyise abakulembeze b'enzikiriza ya Mukama waffe. Omuntu asobola okukolera omulabe Setaani naye ng'alowooza akolera ani? Akolera Katonda. Nkwegayiridde tokwekebwa mu kizikiza naawe n'ogenderamu. Mu budde obw'ekiro okutali bire mu Masaka bino abantu bawuniikirira nga balaba embunyeenyi ezirabika obulungi ezimasamasa ku nsi entukuvu. Ekyo nakyo kitunnyonnyole, kakinnyonnyoleko ku bulamu bwo. Owooluganda tulabye ekizikiza mu ttuntu, tulabye ekizikiza ekyakwata, naye twebaza Katonda nti n'okutuusa leero ate kaakati tulina omusana gwaka. Sitaani tawangulangako, omusana gwase, ate Sitaani alina obukodyo. Luli ekizikiza yakigira Bayibuli n'agiwera, kati eri mu ngalo zo gunaasingaani. Ateekamu kadoozi katini n'akutwistinga. Oyimirirawo ku lulwo okuzikirira kukwo tekuliiko muntu mulala yenna. Nsaba Mukama atuyambe, atuwanguze tukolenga okusalawo okutuufu, tutambulirenga musana tuve mu kizikiza. Yadde ekizikiza kizze tekisobola kuwangula musana. Tulina Taata waffe, tulina Katonda waffe, tulina Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Kale Katonda ekyo tusabye. Tweyanziza Mukama kubanga tutunuzza mu byawandiikibwa ebitukuvu. Weebala olw'okutuyigiriza, tukusaba otwongere otuyigiriza bulijjo, omwoyo watulungamye. Ku nkomerero tubeere bawanguzi mu nsi muno kubwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.